Abadde nannyini ssomero lino Christ Matovu kati yeeyita Pastor Chris Matovu yaliguzizza abalokole okuliteekamu ettendekero ly'abasawo awatali kulowooza ku bayizi abadde balisomeramu. Essomero lino libadde lisomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku kibiina ekyomusanvu era tukitegeddeko nti walitundidde nga n'abayizi b'ekibiina ky'omusanvu bamaze okusasula ensimbi z'okwewandiisa okukola ebibuuzo ebyakamalirizo ebya PLE. Amawulire g'okutunda essomero lino abazadde bagafunidde ku baana baabwe abategeezezza nga bwe balagiddwa okwamuka essomero lino mu bwangu ddala kubanga tebakyakkirizibwa kulisomeramu ne babategeeza nti nannyini lyo yalitunze. N'alisiraamu kanaddamu nadda mu busiraamu n'agamba ye Christ Islamic. Essaawa eno baabikyusizza ate babitaddemu mu busimanya nansingi kitataaganya okusoma kw'abaana baffe. Mu mbeera eno abazadde bategeezezza nti babadde bamaze okusasula ebisale by'essomero nga n'olwekyo okulitunda bandirinzeeko olusoma luno ne lusooka luggwa. Nasasula omwana P7 ne aligestaling essaawa zino bangamba mutwale omwana wange mutwale ludda. Essaawa eno mutwale etaano balansi yekka. Essaawa zino tubagale bagenda kola P7 kweri ddala kya buvunaanyizibwa. Guno si gwe mulundi ogusoose obuvuyo okulabikira mu ssomero lino. Mu mulundi ogwasooka nannyini lyo yalikyusa erinnya okuva ku Kolo Children's Foundation n'aliza ku Christ Islamic Day and Boarding Primary School oluvannyuma lw'okusiramuka, era mu kavuyo ako waliwo n'omuyizi agambibwa okuba nti yeetugira mu kibiina n'afiirawo oluvannyuma lw'okulemesebwa okudda ewaka olw'ebbanja eryali limubanjibwa. Tukuwa abaana baffe n'ekino obadde omutwala omutwala mulire wala naye kyetukusaba bwesasula amabanja g'abantu kubanga abantu balese mu mabanja. Mu kwagala okwongera okumanya ku nsonga eno tubuuziza ku basomesa ababaddewo oba abadde bafuna ku misaala wabula nabo bye batuzzeemu byongedde okulaga nti essomero lino libadde mu kumalira baana ba ggwanga budde. Enewedde tukyagibanja nobudde batugamba tewali ssente yadde ne transport baagala tukole kifu tutuuse wakati wa ttaamu essomero waligaddewo tetwamanya tubanja ne ttaamu ekola ki ewedde omwezi oguwedde. Mu kwogerako n'abayizi b'ekibiina ekyomusanvu balaze ennyike gye balina bwe batyo ne basaba abakulembeze okuyingira mu nsonga zaabwe. Mama wange mukazi munaku nibabeera batutuusa ku ssomero nze mpulira ennaku nina okusoma ndimalako kuba n'okuligestalinga nabadde namaze sina wakudda saawa zino aveeyo ajatubulire tulina okudda. Ssentebe wa disitulikiti y'Erengo Ibrahim Kitata agamba kimenya amateeka omuntu okusolooza ensimbi ku bazadde mu lukujjukujju era kino kiyise bubbi bwennyini obuwedde emirimu. Tugenda kukolagana wamu ne DPC, tugenda kukolagana ne poliisi okwetoloola eggwanga lino tuyige ono mwami Kuraishi Kurisi akyusakyusa amannya. Leero ye Kuraishi musiraamu wayitawo ennaku nga 3 n'afuuka omulokole Evangelist Kurisi. Naye n'abazadde abalaba omuntu akyukakyuka nammwe ne mutakyusa baana bammwe kubajjayo. Mu ngeri y'emu akakasizza nti bagenda kuyigga nannyini ssomero lino agambibwa okuba nti yalitunze bamuteeke mu mbuzi ekugga awere ennembe n'emisango gye yazizza. Erinnya ettuufu kati lyakozesa liyinza okumbuzaabuza bwe tunaamala omufuna agende mu maaso g'abalamuzi awere ennembe n'omusango gw'obufere. Bino si bya buntu bya bubbi bya bulazaamaanya ate musanga eri gavumenti okubba n'okufera. Tukitegeddeko nti Chris Matovu agambibwa okutunda essomero lino yamala mudde omusubi era tewali amanyi mayitire ge olw'okuggyako amasimu ge gonna abantu ge baali bamanyi. Nalongo Farida Nakayiza ne Shafil Mwesije, BBS Terefayina.